Fenna mukadde nga bayita Isimo Lexus omukulu ono yava side za Sweden eyo mpola mpola era nga omukugu bayita penge penge yasobola okubatenga mwigizo emirimu gy'okubloginga yasobola okubatenga kimunyiga ekyeyo mpola mpola kwe kubatenga komawo wano mu Uganda olunaku lwajjo yafunye akabenje basobola okubatenga waliwo motoka yamukonye kigambo side ze najeeraawo babadde balina TV gye bagendako Record TV ba NNM blog okuli mwana mulezi gwe bayita Shibaga Kato mwana mulezi gwe bayita bamuyita Ismo Lexus yeita King Kong omukulu oyo ne DJ Michael kati omukulu gwe bayita Ismo Lexus emmotoka ya CPD yasobodde okubatenga yamukubye n'ebiwundu ebyenjawulo yasobodde okubatenga bifuna gwetogera agenda aterera mu mpola mpola wabula ekiri ku Facebook ekitambula abamu bagamba nti badde banoonya mmotoka eyo eyabadde emukoona bajongera amafuta bingi nnyo ebisobola okubatenga bitambula Lexus yabadde bwati sooka owuliremu mubadde mumaze naye tekisoboka jala akayayi kawadde kamaze badde bagala kubba communication gadget naye nentaasiza naye I'm still strong. Aya base nkubulya kuzikya trending mpola mpola yoyo Lexus nga yakafuna akabenje wabula olunaku lwajjo ade bakamuwe motoka nga wona kutegezaako nti waddeko mu State House kati Lexus NRM blogger ku Facebook alina following y'abantu 3,000 emotoka gye bamuwadde badde bakamuwe motoka yino when I was dying at Bandulira. Katinjina Kabe, Omuzungu Agamba, you can blow your trumpet so long as you are blowing it in the right direction. These are my achievements. Muwade Mugamba Isima, Simani Boda, blogging Gilawere, Audi, Bambitol access at Isma, King Kongo, Kubaku social media on all platforms world over and Nenya Katano Musamvu Kati. Aya basi dozo mulide. Babade bakamuwe motoka ye. Audi bamusasudde omulimu gwasudde okubatenga akolera NRM. Olunaku lwajjo yabadde mu mazeewo nga tukyagenda ga trading mpola mpola Ashibaga naye ali mu kutya nga ategeeza bangi nnyo bali mutiisatiisa nga waliwo ekibooziboozi ekitambula nti mwana mulezi Zebula Ssenyange yafa bagamba nti mwana mulezi ono Ashibaga ye yali mu lukwe oba yasetinga abamukuba amasasi naye ali mu kutyawulira okuba tuwagira President Museveni twali tulina program ku TV ku Record TV nga tugenda kubeerawo ne Ruze Anderson program gye bata Kigunda twali tugenda kubeerako nze Ashibaga Kato Isma Olaxes King Kong ne DJ Michael Isma badde ava bwati ewuwe asulawo Nigeria nze nange badde maze okwambala nga ne Michael tuli mu kuwuliziganya tugamba tusinkanawo Isma badde afulumye mbwati kati ninyo nga line kyaliwe bamutawo Mark omusajja n'ajja mu motoka okusinziira kuba eyewitness bagamba nti badde double cabin bagenza okujukira ogamba mbu bannamba kinga atebuliddeyo naye kati police egenda kubeera etuyambako bakebere ku CCTV camera balabe go wenna badagala okutta Isma nkulayirira tugenda kukwata leero luno police egenda kukwata leero luno togenda kusula gwe kwezino kamera zatuna wane Kampala newankubadde njogeza bugumu ne kuno kibaite okwegumya baganda bange tuli mu fear nadala ffe ba blogger ba NRM ba top bloggers ba NRM tuli mu fear tuza tufuna threats emirundi mingi nnyo tugenda kutta tugenda batta kati nze banteekako gw'okutta musajja wattu Zebula yali muganda wange yannuma sibimanyiiko saabiriimu saabitegeera ko wadde yadde nnyo kitu neki aya basi agatambula bagamba nti gwa musetinga amala gasobodde okubatenga gatambula ku Twitter ezisinga akadde kano za family Bobi Wine yasobodde okubatenga afulumya abaana bingi nnyo ebisobodde okubatenga bitambula ayinza okwebuuza nti yasobodde okubatenga asomola ebyama bino ayinza kubaani ayina kubanga akola ku airport mu mbeera nga yasobodde okubatenga erabika amannya gano agalabikidde wabaddeko ng'atayipinga ng'ayina gwayagala okubatenga aweereza ng'alaga nti abaana ba Bobi Wine bafuluma Uganda n'abateekako bonna abaana ba Bobi Wine bonna nga abolekera mu nsi gye bayita America Bobi Wine asobodde okubatenga avayo n'ategeeza lwaki yasobodde okubatenga asitula family esobole okubatenga eva mu Uganda nga twolekera akalulu nkolako obulabe sinze nzeka n'abantu abanneetolodde si bantu abanneetolodde bokka naye ne ku family yange mujjukira wakati mutogikwatako nga bomu zaakasukibwa ku kisenge kya mutabani wange nga baagala okumutta era nafuna information tibali bagezaako kuwamba family yange
basobole okunkaka okuva mu kalulu. Era omukyala wange n'abaana bange balina emmotoka ezibadde nga zibagoberera, natuuka n'okubakyusa amasomero naye ne kitayamba. Ebbanga lino lyonna babadde baliwo mu fiya. Famire yange ebadde eri mu kutya nga babalondoola. Kanafuna credible information kuba nyina omukisa nti mmanya ne be bapulaninga nga bapulaninga kuwamba omu ku baana bange oba ababiri oba bonna babateeke ku gun point, bafube okunjogezesa byesikiririzaamu, basobole okulaba nga nangirira byesikiririzaamu. Twasooka butakanya n'emikwano gyange abangi ennyo omuli ne bakulembeze bannange Namboze n'abalala nga baŋŋamba nti wakati mu mbeera eno famire nsooke njejjeko mbeere nga siwadde gavumenti ya Museveni chance yonna kuwamba baana bange. Mikwano gyange abamu ababeera mu diaspora ne ba offeringa ne bagamba ffe abaana tukkirize tubakujjeko. Oluvannyuma lw'okwogeramu ne maama waabwe ne tukkiriza abaana bo batuveeko ffe tusigalewo nze ne maama waabwe nga tulwanirira eggwanga lyaffe. Era ensonga lwaki nakkiriza abaana mikwano gyange babatwale. Abaana bange si balonzi, bonna bali under age, era saagadde kubateeka ate mu mbeera gye mpitamu. Ensonga lwaki nze ne mukyala wange ffe tuliwo okola omulimu guno. Aya baase ndowooza ensonga osobola okuba nga okiwulidde ebyasobola okuba nga bitambula. Wabaddeko amanya Kyagulanyi Ssenkaayi Solomon Kampala ng'asobodde okuba nga asitula Kampala nga boolekedde bawerekeddwako eyabatutte bamuyita Kyomuhimbo Jole Asiimwe yabadde mukyala omwana Mbogo Shadrack Namagembe Shalom ne Suubi Shai Nakaayi abaana bo Bobi Wine yasobodde okuba nga atwala mpolampola. Ekyasobodde okuba byefaana ebisobodde okuba nga bitwendinga kadde kano byotera okuba nga olaba waliwo n'emboozi y'omwana bala w'omukyala gwe bayita Nalongo Donizera eyasobodde okuba nga yamubbye akasente ng'ali mu woteri ya Sipiiki. Basobodde okuba nga bamukutte, bagamba nti bamukutte ne ssente ez'ebicupuli. Kati awo Nalongo Donizera alina okuba nga atunnyonnyola ssente ze babba zaali za bicupuli oba omukulu gwe bayita Kalifaganaga naye ekiro ekikezo olunaku olwayo landlord we asobodde okuba nga amukeeredde mu studio gye bayita Bad Character. Ennaku nga bbiri yabadde mu State House ne yeewaana nti alina bye yafunye. Landlord we asobodde okuba nga akeera ng'agamba nti amubanja emyezi 7. Kalifaganaga omukulu gwe bayita Bebe Cool ku Twitter. Basa Twitter asobodde okuba nga ewoninga Bebe Cool. Waliwo obubaka bwabadde atadde ne babuderiitinga. Awo nno n'omukulu gwe bayita Donald Trump abajjukira obulungi olunaku olwaleero ekikeseza olunaku olwaleero ekiro ekikeseza olunaku olwaleero. Facebook ne Twitter basobodde okuba bamubaninze. Waliwo obubaka bwabadde ateekayo obukuma omuliro mu Amerika. Babadde bakyamubaninza omukulu oyo essaawa nga 24 genga mukasobodde okuba gatambula wona osobola okuba nga owuliriza sooka ombuulire emboozi kyesinza okuba nga etrendinga gwe gy'owulidde. Ayaya Hello. Ekikoledde mboza Bobi Wine. Ekikoledde. Emboza Bobi Wine. Ekoledde. Ekoledde ki? Sebo. Apani. Aha. Ebale kuwereza. Boss. Olw'ebijuuka ekalu. Galiwo agatrendinze eyo. Embozi ya Bobi Wine eyo ey'okutwala abaana ne bwetugibagidde. Era kati Bobi Wine lwaki atuleekaanira nga bano bamukuba amasasi bakanyama bino byabaleka wano emabega mu Uganda ne babonaabona. Bebe Cool bamugobye mu State House bwe bali olunaku olw'omukaaga ne Sande. Babuloga b'enaalemu n'abantu ab'enjawulo ba influencer basobola okuba nga bagenda. Bebe Cool ogenda mu State House yali awanika okuwa endowooza ye pulezidenti n'amutegeeza gwe nako okomplainingako. Bebe Cool kwe kwenyiiza n'afuluma nga pulezidenti ayogera. Katulinde Bebe Cool. Pulezidenti yamutegeeza toddamu bino ebyokufukamirira mbu abantu t-shirt. Yamutegeeza abantu bategeeze bayinza kukola batya okufuna ssente.
Beku sebo Akalike. fire Webale kuweereza. boss. Aliba munyonga Julius oweereza takabira kyose. Ati ebuli eri nkwalidde ya Bobi Wine. Bano bafulupiga bagamba mbu omwana yagisiza abaana be. Ndowooza naye yalabye ng'abaana bagenda kufuna obuzibu kati nasalawo naye ekintu akisigale myeka. aya basi kampumulemu kati ni wano ngera kubatenga zya n'emboozi okuvaako e Tanzania Wasafi TV TV omubiri gwe bayita Diamond Platinum bagigadde lwaki ngera kubatenga nzija bonna businza okubatenga owuliriza katwenywere bagiyita